Nze Kibalizi John nga bulijjo ku Bek TV tukwaniriza nnyo mu wagizi waffe omulabi waffe abasoma amawulire gaffe sirema kujjukiza ku subscribinga ku mukutu gwaffe ogwa Bek TV ku YouTube ku website ku TikTok oba ku X gye tuli nnyo ate ku website tuga nti ffe tukyasinze kati okuwandiika amawulire agasinga okukwata omubabiro tulinayo ne quiz tojjukanya amawulire tugamazeemu ebbanga kati twabaleeteddeyo ka quiz awo tojjukanya natulaba baani abaaliwo baani abakyajjukira naddala ebikwata ku byobufuzi mu programu ensonga mu ddiiro tuline munnaffe Ben guliko munnakibiina kya DP ye yayita life member mawu yagamba si life member ebyobufuzi bya wano byakwesooka nakubagana byakoma nnyoko sooka obuuze ku bantu balamusizza nnyo bannaffe mwenna abatuwuliriza n'abatulaba omukutu gwaffe guno omuganzo ogwa Bek TV musibye mutyeyo bassebo ne bannyabo mwebala emirimu gye mukolako n'ebyo gye mutuusaako engalo tusaasira abo bonna abayita mu kusoomoozebwa okutali kumu okufiirwa okulwala okusibibwa ate n'abo abafunye ebirungi nabo tubeebalizawo Katonda tituli wamu nammwe tukomyewo leero mwami Kibalizi twali wano ne twogera ensonga nnyingi kyensuubira nti ensonga ezo twasentalinga nnyo ku chairman w'ebyokulonda bwe yali atandise okudibaga amateeka naye bambala ate ne bavaayo mwami Mucunguzi omwogezi waabwe Julius Mucunguzi n'atereeza talina kyatereezaamu ng'olu yamala ddo kikola naye ng'olunaku olwaleero puroguramu yaffe egenda kwetooloolera ku nsonga 2-3 ensonga y'oludda oluvuganya giyite disorganization okubagana empawa ensonga ey'okubiri tujja kutunako ku misango gyaffe tetuyinza butatuna ku DP yaffe ffenna DP emisango ogenda tubuulira update twaleka ogenze ng'oli bakayita bata judgment on notice kansanyusaako tujja kulako ku judgment on notice tulabe musajja ebintu yabifunye walukagga wetwogerera abaddeyo emmengo simanyi Semakula ngambye mbu baba bamwanjudde nga meeya baba bamwanjudde nga mukulembeze mu kibiina gwe munnamateeka alina kwanjulwa nga meeya kubanga akyali sitting meeya bamwanjule nga meeya bamwanjule nga meeya ate kati takyali P2B asobola atali n'ebitabo teyagenda ku ssomero so omusajja yakoze apiiru buli omu akola apiiru omanyi apiiru ziri emirundi atenze apiiru nagitegeera nnyo nnyo ku Honorable Norbert Mao bangamba bo bennyini nga kanso nalukoola ngenda bawangula mu high court ne bajja kundirengira mu court of appeal era kakati kyovula lwaki bani bagamba bakola kyokuba kudireyinga bani abadireyinga aye oli abakoze appeal ebiseera ebisinga era we mbadde njagala okukubuuza gwe ng'omuyizi w'amateeka ako kakodyo mukeyambisa okutuudiisa noddira omugga gw'olaba nti gubooze gwe n'oŋŋamba ago si mazzi obwo buugi ako kataba butaba omusajja bamugambye atukoze apiiru akakiiko k'ebyokulonda tekayina buyinza okujja mu kalulu anti kati olaba mukakozesa nga kakodyo apiiru erina ebintu bibiri waliwo apiiru omulamuzi wajja n'akola kibayita panchirium judgment nga judgment nfu nga judgment tekkiriziganya n'ekyo kyakoleddwa omuntu oli akola apiiru agende afune mu kifo ky'omu afune abalamuzi 3 kakati wabeerawo ate okugenda ku apiiru nga kuwuddiisa bantu kati nga bwolaba ekiri kyakawalukagga kati baagala kugamba nti walukagga teyasoma wabula baagala kuwuddiisa baloozi baabwe nti bagenze mu kooti kati kooti ejja kuteekinga time kati kooti either esobola okufulumya nga n'okulonda kuwedde oba esobola okufulumya nga tekunnaba kulwawo n'ekakasa ekyabyabakama kubanga ekyabyabakama kye kituufu this time newankubadde akakiiko kabadde n'ebizibu bingi naye leero byabakama yabadde n'amaaso mu nsalawo yaabwe mu lulimi lw'amateeka oba mu mateeka emisango nga gino tugenda mu kulonda bamunominatinga bamugye mu kalulu tugenda kulonda apiirwa ekiko ekyo tezibeera ne time limit nti mu wiiki emu eyo eteekeddwa okuba nga evuddewo tolabanga buzibu bwaleetebwa justice Owiny Dollo ebyo tabikonsideringa tulina omusango gwa DP ogwa Ssebamala era ndowooza gwakwosanja gwali gulina okubanga nnaku zo nga October tanaba kutuwa nga gukoze eki guwedde nga guwedde
nino kusa katabana bagulira conference yatula yatula bina byaliwo je wale yakala okuyimiriza kakali tuddeyo nga 17 era tumanyi nti omulamuzi Joyce Kavuma tajja kubaawo era bagenda gutula bagutwalewa either ba mu March bo benga bana abakoze eki kati kitegeeza nti bakugenda mu kooti mu misango bote balina time limit kati nabine ejange nejo giri eyo era obude bote babuliike nadda kikoleddwa Justice Owino Chief Justice necho omukuso mulungi agenda kuwumula kyosabirira ate myaka gimuwedde wakatoloza bana babaleta sabalamuzi omulala yagenda kubeerawo ng'awuliriza gwe abaganda bagamba ebivaawo tebikola ki ebyenkanankana era kajumbe tamarangi tajja kubeera nga Justice Owino ku luno oludda oluvuganya nga luli tukiyita disorganization nga lwetemyetemyemu nnyo nga lulinga olutere emyaka 5 gyabayitirako wa ekisooka ndowooza President Museveni yatusinga amagezi obwongo ate n'omukisa olw'ensonga gwe mukikkiriza ekyo kyo kirabibwa nakakiraba olw'ensonga nti yaddira abantu be bambega be omanyi omuganda agamba nti liiso lya mukulu awaddugalaati Museveni ndoza mulabi kala ndi ekyo yakola yaddira abantu ababe najja n'abaplantinga mu opposition ne bakiraiminga okubanga baaki b'opposition kati temulina step gye musobola kukola ebatwala muki mu maaso mwali mwagala yabeeraawo mumulwanyise ng'atuna butunuzi anti ekizibu ekyajjawo nti kati abantu nga Honorable Robert Mao baatukola bubi manyi Nuupu teyalize senga Mao teyali mu DP oba senga DP yali etambulidde mu mateeka kubanga Mao twali tumuthrowinga awe ne tuyita mu process eronda okukola ki ye President Museveni kasita yasibawo Mao mu kibiina kitegeeza lwe lugendo lw'opposition Museveni yamusibawo yalonda bye bakola bitoyinza biyitirivu byebakola biyitirivu nnyo naye ebyo bijja tumalira ebiseera naye njagala okugenda ku opposition atulaba President Museveni bw'amala okusucceedinga n'ateeka wano Mao kati ye n'amanya nti buli ngeri yonna abantu bano ababadde mu DP exit yaabwe balina kgenda eri wa mu Nuupu era kye baakola nga bakulembeddwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ne bagenda wa mu Nuupu kati n'amanya nti ate mu Nuupu yaplantinzeeyo dda amagye amalala agatajja bbawo akisobola gabatadde awo muli babitiibwa muli ba honorable muli baaki mwe kye mwagala bali bo bagende mu strategy zaabwe era bwe kyali ng'olukiiko olufuzi olwanneeke ya mbuliraako owa DP aliko olwa Nuupu Muwanga Kivumbi si wa DP ate oyo banaakuwala oyo president wa Buganda yamyuka president mu Buganda mu Nuupu kituufu Muwanga Kivumbi bava wakati kyogera keeki anti nzija kutuuka waawo naye nkyakulaga kati olaba olukiiko olwo ate Muwanga Kivumbi tasobola kuba lukiiko olwo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga amaze kuvaawo then n'alyoka akola ki naye nkulaga akakiiko kali njagala ombuulire Katana Lubongoya Aisha Kabanda Nyanzi Bobi Wine njagala ombulireko opposition Bobi Wine byobufuzi bitandikidde mu kibiina kya Nuupu mu 2017 awo 18 tetuganye kakati opposition ngako mwenale Kabanda yaliko mwenalemu yajiba RCC wani yatukubanga emiggo ogolabo oyo anti nanyiga nga akubye nya abana ba Buganda koyekadde kusayida njagala okulaga kati njagala ombulire Lubongoya musajja otoberangako mu kibiina ky'ebyobufuzi n'ekimumu omulabako oyo mbega naawe Katana musajja munnamateeka Lubongoya munnamateeka ani kati njagala okutegeeza tubadde mu struggles nyingi nga nazikubuulidde wano ezali mwene baleeta eggaali ande ajiri teziyamba rani nkulaga nti NRM oli ali successful kasite neeke yabaawo ontegeera nti neeke yobweva bebeerawo ya Nuupu gyenjogerako yasobola okukola kyonna ekiraga nti kisibira Oweekitiibwa Mpuuga Oweekitiibwa Medard Segona ne bonna nga be baagenda ba Namboze baani bamukaaku baani bamabikke baani ba Henry Lubowa okitegeera so ne babateekawo nti bali awo ontegeera balina kubeera bawagizi bagende mu bamemba ba palamenti naye nga tokugenda mu bamemba ba palamenti bo bali bamanyi nti bebabawa amafuta olwedde be basiŋŋana nga bali mu palamenti olwo President Museveni adda wali n'okuseka n'aseka n'amanya bano mbakoze eki mbamazi kiki kye tugamba tosobola genda kulwanyisa muntu amaze emyaka 40 mu bukulembeze ekisooka alina amagye alina emmundu
alina ssente akoze gye tuyita ku international scene bamutegedde ontegedde kugamba buli wamu asimbye emiki gwe n'ogamba nti gwe ekibiina ekimu bwa namunigina nuupu gy'osobola okubaako ky'omukola ekimu kalulu kano ekyokubiri olaba bwe muli wamugenda mu kalulu mutuula ne mugamba bannange tukole strategy ki esobola okwaŋŋanga omukulu oyo ontegeera weeri tekyakolebwa ekyokusatu bo bennyini baagamba nti bw'olonda waggulu ani Bobi Wine wansi londa ambuleera tewali birala tetulinawo balala ne bagenda emitira ne bakuba baagala ne Richard Rum ne bagenda ekajibuji ne bakubaani basaalirwa buli gye bagenda bonna bakuba okujjako Masaka we bataakubye babadde bagezaako ndowooza bakubalansinga naye nkulaga nti kati abo bonna bweyogerako balina abantu kitegeeza oba tosobola kusucceedinga ekyokubiri jjukiramu Bobi Wine ali centered wano mu Buganda iyo omusajja anoonyeza akalulu walaba kye yakola okunoonya kirala n'okukalonda Bunyoro walaba kye yakoze Kasese bwe yakakiraba naye ababadde mu bululu abantu abo balaba kati linda ku votingidde ojja kubuuza nti omuggundu gwonna gwe nalabye kyogamba Munyagwa oba Kasiba nti be bali obulungi tewali ali bulungi kino okutumalira biseera definitely nga bwe nayogera luli omuntu Justice Byabakama gwe yasooka okuwandiisa gwe yasooka okunominatinga era gwagenda okusoma nga number 1 era nga 12 ogwokutaano era yagenda okulayizibwa ekkololo wabula kati bateekawo kiguumaaza wabaddewo ki okulonda kubanga kiri mu ssemateeka waffe ono buli every 5 years bwaka nnyini ekikulu olya muluzise ne mu lulimi bwaka nnyini omaze tunnyonnyola disorganization eri okwetemaatema enjatika enjazi eziri mu ludda oluvuganya kakati ate oli ku musajja Byabakama nti ate era olunaku olwo gwagenda okulangirira andi kati alaba amulangirira kubanga awangudde oba amulangirira kuba mukama we andi kati ekiriwo abantu babuulire anti biri nti bweka nnyini wagamba biri Justice Simon Mugenyi Byabakama ye kennyini mu bigambo byo nagamba mulamuzi wa Court of Appeal okitegeera bw'aba yaleme tugamba nti banaabeeraawo bagenda bayolanga nki nga nseenene so etteeka ne tumugambe etteeka ligamba bwe bw'omala okulonda okipinga 20 meters away from the polling station n'obeera teryakukwatako okitegeera ye naakugambye kati nkulaga kati Simon Mugenyi Byabakama naye tali independent ye nga ye kukyawalukaga omusiimi yadde independent andi yasaze era ekituufu kye yasaze kyekyo weero tongera kutuukawo naye kammale wano njagenda kubula nja kugambye era nti kukyawalukaga yasaze ekituufu kukyanalukola yali mukyamu kukyawalukaga mutuufu kukyanalukola sikimanyangako ekyanalukoola sikyogerangako ekyanalukoola kyokka kye nayogerako ekikyamu kyali kya Ivan bw'alangirira gwe mwagala oyo ebyo bituufu bw'alangirira gwe mutayagala awo Byabakama anti kati ate olowooza sibeera student w'amateeka nze ngoberera kino ngoberera kino kubanga bw'akola judgment nange ntunulamu ne ŋŋamba nti nakyo budula lwaki nagamba ku jju Ivan Bowe nti yasala bubi bw'aba nga gwe kibalizi nga nze kiwanuka nga avuganyizibwako ye kiwanuka ate oli n'asaba kibalizi kitegeeza oba osaba ekikyamu kubanga wabadde olina kusaba kiwanuka ate gwe n'osaba ani kibalizi waliwo kaali kalulu ka 2011 bagamba kooti yagamba nti obumulumulu obwabadde mu kulonda biri gumu yes obumulumulu obwabadde mu kulonda tebutuddisaamu kalulu kooti yagamba bwati abalamuzi buli abasatu Benjamin Odochi Justice Karokora baali basatu side ne bagamba nti kituufu okubba kwali mu kalulu naye tebakozesa terminology egamba nti substantially tebikoza results naye ngakkiriza okubba okunene n'okutono okugererawa kati ketugende eruzira Geoffrey Kazinda gwe bagamba nti yabba biliyoni oba 7 ali ruzira abbye emitwalo 10 n'ow'enkoko
Mwena mu bababbi. Mwena mu babbi muri gedda. Atenze enkoko musiba nnyo. Oboti enkoko. Egenda kugamba. Kitegeeza kufanga oli mu. Kasitoba ngosi tovudwa balwaki Justice Arthur Odero omugenzi. Ne Esekedi. Bagamba no. Balina kunalufayinga. Kasitoba obubbi bulabise. Bonna babukakasiza abameka abatano. So nemba denche yakugamba nti akakiiko kalina bekakolanga bituufu akakiiko kalina bebakola bingi nga sibiki nga bisibituufu tujja kutuukayo nenche yakugamba disorganization eri mu opposition betwali twakamala okulonda kwa 2021 Honorable Kyagulanyi n'agamba sisobola kuddamu kulonda kweta bamukulonda kutona mu mbeere eyo therefore tulina okukyusa ki amateeka nga kooti Supreme Court be yagamba nga Honorable Prime Minister former Prime Minister atoyo omusango gwe John Patrick Ambabazi nti wateekeddwa okukola amendments tezaakolebwa kakati amendments gundi bwazireeta mpuga najja n'aleeta amendments ezo Joel Ssenyonyi yina yagamba oyo si yazituleetera amudde mu bigere of opposition ya anazikanyako oyo si alino zireeta leto kiri alino zireeta anagwe samanyi oluvanyira ne bano bakati ano kuzeta katatuzeeta kakati ate saawe n'ogenze ozeeyo mu kulonda kwekomo tebikyuse ani kizibu fabalonzi opposition yenzibu fabalonzi betu baga mu mulondo kati anti ulira mu kibalizi nakugamba ndi ngo opposition ababadde mu opposition mabegeeri twafunanga amaka netufuna areas ne tutula nga bolaba n'ogenda ruti n'otule omugenzi mweze benefits byanyuma ne mutuleyo ne musalawo bye musazeewo ne mujjo Dr. Semogerere wane rubaga ne mugenda waliye kabalagala omugenzi bana Kizito netugenda mu maka g'abantu bangi ebasekwe yamabanyi esaawe eno oyinza genda mu maka wakyali kasiko mu mutuula tewali kubanga buli kimu kyonna kyakola ki egamba kiri mu mbega bwe tutula wano babiri ntyo okwogera manti nanze ndi mbegawo yakulo pewa mawu era bwe musingala nga musajja no yagambye ndina ne kuliko kutereko kakati kijalo okulaga nti opposition tetukyalina kusobola kukola ki kutuula kubanga tulaba ddala mu butuufu singa tubaye twagala kuvuganya 2026 ono okusooka mu 2025 okulonda kuwedde bwe kutube pa mwanje vumbi akasiko mwenna tukoze bubi lwaki nti lwaki na kino tukoze bulungi wano lwaki wano tukoze bulungi lwaki kino na kino we forward yerwa ndire n'obuzibu bwe naye wale tugende tuvudde we mu kalulu gundi wanyiza na kino naye batandika kwesojja nti simanyi service award nti oyo atukozebwa ati bali mu byabukulembeze kakati essaawa eno batuze nti otuya nupu egenda yokka oba ogitunulira egendayo bwe walabe ekibiina kyonna ekigamba nti twegasse ku nupu byonna byazize anti be basookera ddala bagamba ffe ku luno emikago bali tukyali awo abajeema ne bagamba nti ffe emikago aba PPP ne bagamba nti ffe emikago luli twateesa nammwe n'akafo ka chairman wero sitwalesisiigamba nti tunatwala nakole mukasimbako mutwefuira awanyi waawo kati kankulage mu kino senga tubadde tuli mu ddala mu kintu ddala twagala kujjako President William Museveni twalibadde tugamba kubwa road mayor tulekewo olukwago bali mwezo sigalayo enakawa lwaki temwateesa lubereberye ne mugamba nti lukwago naye lekawo bali mwezo andi kati ate bali mwezi abadde alina gyali ne lukwago alina gye yava anti uliriza bwe muba mulina strategies nga mukola strategy first of all katosobola kuleeta muntu sitting member of parliament nekakada akyali member parliament wani wanakawa west east otegeera akyali member yakagenda ekisanja eki lwaki omujjayo ate omuleete wano ng'atwedde wano olwo abaddewo meeya lekawo ono meeya ng'ate meeya tannagambako nti nze ŋŋenda wano okitegeera ate ne mu kwogerezanya naye akola ki abeeramu noddira constituency ngeya Busiro East Medad Ssegono w'ekitiibwa tannaba kukola bubi waali ate n'ogamba ate ne Balukaga badde akoze bulungi nga meeya naye omu ku bameeya maintaining that chain gwe sigala ku bwa meeya gwe sigalayo mu ki mu parliament naye kati Walukaga kubwa meeya taliyo kubwe mupite tumanyi kati omukulembeze ngoye gwe badde otandise okuzimba omumenyi omusse akonstituency okujuluzibwa bujulizi 23 waligamba nti nkomye nti awo mukisa gwe twagwa kati abayo kati nupu teina mukisa constituency ey'amaanyi ennyo teina mukisa gugifunamu candidate ekyo badde okimanyi Busiro East ne Nakawa
Nakawa West tibalina mukisa olwensonga wano katugunta kya taiza kugenda ku ballot Walukagga neno koti egenda okulangirira Ivan Bowe Nakawa Nakawa West sure yeah bali basaba kirala ate Nakawa East andi kati Nakawa mufumbira ali mukomera naye ate eriyo n'abala tetumanyi results zinavayo zifaanagana zitya eyo tetumanyi olwo tandise okuluze era bagenda kuluzinga ne Kampala kubanga era Lukwago ajja kuba wangula kitegeeza ekibiina kiriki kati bo omuzannyo gwabwe Elise Wanyana abali bubi Mulyanyama Masaka Mulyanyama naye era nawulidde ng'asaba nti basale mangu omusango nga nina ebitabo byange lwaki nze mba nguteeka ku pressure olwensonga nze mba ndeese ebitabo bya kati nganze ndeese nemba ebitabo nawulidde n'Emityana sinnakakasa ddala b'omusango bagutaddeyo abugulwa Emityana Nabbosa sinnakakasa Nabbosa baali babikantankanaawo naye sinaba kumanya nnyo naye nawulira nti yagenda n'ayita senior 6 kubanga yalaze ne senior 4 ne bagamba ne baddeyo ne bayita senior 6 so kyembadde kugamba nti opposition nga opposition tulina bwe tuba tukola akakiiko akasengejja abantu katunuulira biki waliwo akakiiko akakiiko k'omunsawo kati mukwano gwange Ssaabakristu munnange Ssebuufu bamuteeka buteesi kujja kwogerera ku platform akakiiko tekasobola kubanga kavetinga abantu ne kavetinga omuntu atalina bitabo ekisoboka ekyokubiri akakiiko k'ebyokulonda nga kaba nominating kati atekeeka bagoba akakiiko k'ebyokulonda ne bwobeera gwe mwami Kibalizi n'ogenda n'ofoojinga wali ekipapula kyo n'ogenda ku electoral commission bo bakuwandiisa ojjade nga tebagira bakole lwennyini anti wuliriza bosi buvunaanyizibwa bwabwe bo obuvunaanyizibwa bwabwe gwe kujja kugamba nti omusajja oyo kiwano kati yakola ki teyasoma kati awo bo ne baleeta bagamba bino byatuwadde gwe n'ogenda kyosiga kyokungula tugende mu kooti emisango gyaffe ebiri mbadde njagala mmalize ddala n'ekya Walukagga joke tuggalewo ne kooti ekya Walukagga kifunze mu dakiika emu Ssemakula atandise tuboninga lwaki nti Walukagga teyasoma mu nsi yonna ana academic qualification te-expiringa ana academic olaba P7 recommendation Uganda Certificate of Education Senior 4 kasitoji kwata bwoti Uganda Advanced Certificate of Education wange ne bwofa yesigalawo gwofa n'ogirekawo kaakati eno kino kiwandiiko bagamba nga konti eyagundi expire nga kuba yafa na bano bonna kati President Museveni yasoma myaka gy'ataano ajjayo bujja n'akuba konfuufu n'aleeta tubadde ne ba Professor George Kanyehamba omugenzi baasomye emyaka oba gyana agirako obugizi ati n'akola ki gwe 223 ate 225 ki expirinze esa academic qualification lwaki okuma omuliro anti kiri bwe kiti anti mu buli akitufu anti bano baagaano bano bamulimba olw'ensonga nti baali badde bamugamba nti ekintu kino ky'ofunye tekisobola kuyisaawo okitegere naye weewunye yayita mu vetting omuli Rubongoya oyo alina masters okuva e Harvard mu mateeka ate omuli Bakatana omuli Bobi Wine omuli Aisha Kabanda banga ensonga zonna ezalema Rubongoya bazikwasa Kabanda bwesalawo ye arasobola mugamba nti kino tekijja kuyita naye olw'okuba baalina kyo kyekugambye nti efutubize ero ebalina okuba nti baali tebaagala owekitibwa Medad okitegeera nga baagala kuba kati nga bagamba baali baagala bawe Magoola ne balaba nga Magoola tajja kubeera comparative ne balaba ani alina influence awo oba oluusi ne mu Buganda olyoso n'okikomyawo ebyasaliddwawo bye bigenda mu maaso mu Busiro East Sseggona bimufevaringirawa nze siri ku kyakufevaringa Sseggona owekitibwa Sseggona nze ekyange ndi ku reality omanyi kisinza okubonyaabonya Uganda be bantu okuddira ekituufu ne bakifuula ekikyamu ne baddira ekituufu ne bakisula wabbali ekisooka Electoral Commission yagambye ekipapula kye waleese admission yali eweddeko obonyi oba ogenda ku universities ng'ogenda okusoma ddala abo bamachuwa bakuwa obudde nti mu budde bwe buto olina okuba nga oli admitted so tebakugambye nti ekyo kitwale mu electoral laws tekikolayo tekyenkanankana bogenda ku university oba constitution yonna bakuwa admission tefuuka transcript biri birala kati kyegala bakulaga kyekire abanupu kye balimba Rubongoya olaba yagambye nti bagenda mu kooti ogenda mu kooti ogenda kuteekayo ki kubanga ti kooti ejja kugamba leeta empirical evidence eraga ajja kusaba academic qualification gy'okusaba nti ogirina togirina era ekyo ejja kugamba nti kino kifu kale kiba kitegeeza kamale okumalayo kano kiba kitegeeza nti
Nup ebuzaabuza abantu mu kifo kyo ogwo si mulundi gumu ne bwe baali ku bya iPod bagenda mu kooti ne guba meggerayo baavayo ne basirika n'okusa tebaddanga mukola ki bo bagezaako nnyo gamba tugenda mu kooti tugenda mu kooti naye nga kooti teyinza kugendera ku ebyo bya abanupu balimu okuwudiisa anti kali bakuwudiisa anti bakimanyi abawagizi baffe bafuutu soja anti baagala kulimbwa bulimbwa naye nze nkubudde reality nti muganda wange Walukagga tiyakola ki tiyasoma era omulazi ajja kusajja mukadde njagala okumaliza ne kooti kooti batugamba judgment on notes musango gyaffe ebiri judgment on notes bwe nabaddeeyo bwana bafunye obudde ajja jikuwa apiiru bagambye apiiru eno yali ya Justice Simon Peter Kinove tebagenda gikolako omwaka guno babadde balinako ze bakolako ya mwaka gujja era yetafunye budde kakati bwe batuuse ku judgment kakati his worship oli personal assistant wa Deputy Chief Justice n'agamba agenda kubanga akikokolako enkya balabe nga baleeta judgment eyo nga yeekola ki ejja neŋŋamba fine kati enkya kandozo olwokusatu oba olwokuna tujja kuwulizigana naye tulabe bana abakozi abantu bajjukize judgment eyo yeeruwa judgment eyo yeeriwe bakolinze enkya gye nninze okumpako gye baakolerako Fojjali Honorable Robert Mao n'omulamuzi Justice Monica Mugenyi bwe bagamba nti yawa order ate order n'agaana ogisayiningira omulamuzi oyo n'agaana okulabika even justice n'agaana okulabikako wonna ekyakolebwa kyali wakati wa Honorable Mao Council Semuyaba ne Siranda ne bafoginga order y'omuki y'omulamuzi kati kitwagala kooti esalewo oziyitaane order o it forgery ekyokubiri ebintu byonna bye baakola byali mu budde oba tebyali mu budde ekyokusatu kituufu neekweka oba seekweka ekyokuna oba onoonya okusaavinga osaavinga muntu oba osaavinga advocate eyawaaba omusango osaavinga omusango oba munnamateeka wange okitegera naye ku babiri kasitanfunako omu kiba kiwedde tekisoboka anti kati ate nze bwonfuna nze ngenda kukola oli abeera ne stamp gwenze bwenfuna ebbaluwayo nenjikuwa gitwale walooyawo ate nze njitwala ate nze kukolya service ekolebwa bali kankolagako ekizibu olaba ebyo byonna byebakola bo bammawo kazi ebyo ebisasuza looya olwekitiibwa babiri kabanda abawa ssente nze nkwata mu nsawo yange ontegeera anti kati ye muwanika w'ekibiina akola ng'omuwanika w'ekibiina kati bo bakozesa just kugamba oli n'abawa ssente owa service bazi omuwa miliyoni nga 2 okutwala ekyo ekiki ekiwandiiko nze nina okukwata mu nsawo yange nkole ki kati njagala okulaga nti bo balina obwo bonna obuyambi tebasobola kukola ekyo mu butuufu bwakyo naye tugonzeemu mu mateeka n'olulimi mu by'obuntu mu by'obuntu singa ddala nkusaavinga gwe nannyini musango kikkirizibwa mu mateeka oba tekikkirizibwa etteeka liragira kusaavinga looyawo oba naawe nsobola okusaavinga mu kyobuntu kati tosobola kugamba nti wayinza okubeerawo ku kyobuntu kubanga ne Mao talina kyabuntu singa yalina ekyobuntu naye tatunda kibiina kyaffe wa President Yoweri Museveni anti wuliza nzija tosomesezza nzija njagala omuntu alaba puroguramu eno abeeko kyagiyigamu singa kooti empa ebbaluwa ekusaavinga Kibalizi yawaabira Ssemakula Beni Gwero yawa Ssemakula naye nze ne bampe munnamateeka wange oba nze kennyini ne nkwata ebbaluwa ya Ssemakula nenjimuwa oba siina etteeka terinzikiriza gimuwa lindagira giwa gwe munnamateeka we oba bwenjimuwa mba nkoze kituufu anti kati for record purposes nze wali badde osobola ogimpa ku buntu bulamu naye ak'omuntu bagamba tekalinga kaki kante okitegeera tusobola okubeera kyabaliziwa nga tuli bamukwano okutambula okutuuka wali nga tetulabagana kakati bw'oba wakimpadde etteeka likugamba olina kusaavinga eri advocate olw'ensonga looyo oli y'aba akiikirira ono kiraya nti gwe mulimu gwe era ebyo byonna saavisi zonna zikola ki era bwe mumala okuwangula omusango bakugamba costs ze bakuwadde ebyo byonna birimu costs biba bikola ki biba bisasulwa kati wali kikunoonyesa nze sirinaako location wogenda kunsiŋŋaana naye n'oyo oli abeera ne advocate ye kampani ye weebeekola ki wetuula era okimumanyiwo bulungi ngero gya musiŋŋaana bakukole
olaba semateeka ono semateeka ono buli muntu oba buli area yamuteeka mu waalina okukola ki wagwa kati mu semateeka ono eri 208 ewa UPDF obuvunaanyizibwa bwayo UPDF tekkirizibwa kukwata UPDF tekkirizibwa kwetaba mu kalulu ontegeera UPDF kugamba UPDF tugisuubira kubeera poliisi ate etteeka ligiwayo obuyinza n'omukisa okuyita UPDF egiyambeko singa biba bitabuse naye ekyo tekinnaba kubaawo olw'ensonga kati bakutte Father Sekabira ow'e Masaka okitegeera UPDF yamukutte emutwalawa kubanga yefulumiza statement emutwala egenda mutwala mukulinda anti uliza benda katubere n'ekyokuyiga tuleme abantu baleme tukola ki kubanga yagala abantu babiyige naye gwe betukubuuza ebikwatako nze nalonda bulonzi abagenda okukola semateeka semateeka ono omulabo wa Uganda article 208 eyogera ku UPDF article 209 eyogera functions of the defense forces wano katusomewo the function of the Uganda People's Defense Forces are to preserve, defend the sovereignty and territorial integrity of Uganda. Kitegeeza tetubasubira kubeera wano kubanga tubabayinza okuba bakyali wano eri Congo n'atulumba Sudan n'atulumba Kenya n'atulumba Rwanda n'ekityo tubasubira kubeera wa eyokubiri era gye bali tebanagamba nti tuliyo tuli Kampala and ate ababadde Masaka abakutte Father babadde webali naye ngamba ensalo zaffe nazo abasajja bazikuuma tetugiganye naye kadolaba eyo tukiyita contraveninga n'emirimu gyabo kubanga kadolaba UPDF bwekwata omuntu yenna egenda mutwalawa kubanga it is the police ekola fayiro n'egitwala ewa DPP yagambye ffe tetubimanyi temulina tetumulabangako kakati agenda mu court martial mujasi kati yekiri kugamba nti ekizibu kyetukola ki mu Uganda tulina ekizibu nti abantu tebamanyi integrity tebamanyi na buvunaanyizibwa bwa semateeka lomu yamuwa omulimu gwe otegera mu kooti andi kati tonza agenda tu mu kooti mu bwangaawo bali bakafulumya statement kati kyalina okwetegereza statement eyo bisango gye bagenda omuvunaana tumanyi kati gye basuubiza nti bajja mutwala mu kooti eyawa naye tetunamanya kooti ki UPDF erina kooti y'amagye yayiya tereera dda ate eri challenge tokimanyi emisango gye giri mu court of appeal etteeka lipa egundi 2025 parliamentary amendment bill bagichallenginga olw'emivuyo gye yakola ki so kikye nkugamba nti ekizibu kye tufunye mu Uganda bwe butaba na kumanya mirimu gitambula gitya nze nina kukola ki gwe olina kukola ki kati olaba ame ate yekola emirimu gya poliisi kakitegeeza tojja kusiŋŋana ekya poliisi ng'ate yekuuma ki yekomesa ekiri kyenkulaze justice by'abakama kati agaanye okugoberera ebiri ebyasalibwawo kooti mu musango gwawe ekitibwa Mama Mbabazi okitegeera nti amendment says kubanga yabadde akakiiko k'ebyokulonda naye namwe mukawaayiriza kekakola amendment kalina okuteekawo pressure parliament anti uliriza kalina okuteeka ku parliament ne bagikola ne bagamba mawu minister of justice and constitutional affairs ezo amendments ne bazireeta akakiiko k'ebyokulonda ke kalina okuteeka ku ono pressure kubanga ate kati enkya ndowooza enkya bagenda mu parliament ku buno obumma bwe bakoze eki obumma buli bagenda tukolera demonstration bannaye njagala okwajjukiza bannayuganda bw'ofuna omukisa genda obeerewo genda olabe naawe otesitinge kati obumma tebunda bakukkirizibwa mu mateeka amateeka tegenda bakutereera ate kyekiri kyenkugambye kati kyevudde okugamba nti abantu bava ku buvunaanyizibwa bwabwe ne bakola ekintu ki ekirala kyova olaba lwaki UPDF yagenza okukwata ani kati njagala otunulye ddala bw'obanga lwakuba gwe toli student w'amateeka naye kati nebuuza UPDF egenda kukola fayiro egitwalewa era egendewa ejamuza ku poliisi ate gwe okwatira poliisi tujja bannyonnyola kino kisoboka naawe kati kankulageko kino gwe enyini ekyogedde poliisi esobola okuyita amagye kakala ate amagye gaba gayita poliisi ekyokubiri UPDF esobola okukwata omuntu kyekisobola nga aliko ekiragiro kya kooti nti mwami Kibaliza mulabako yenna amukole ki era mumukwata mumutwala ate kikwewunyisa si mu kooti era mumutwala ku poliisi kati awo UPDF bwe kusinga nti si Kibaliza bwe bagamba awo ne bakola ki ne bakuyoola
naye father taliko ki ne okitegedde so bonna basumagira ye njogera ndoze yinzo busy gattagatta ekintu ekiriwo twewadde obuvunanyizibwa obutali bwaffe ekiri kyekugambye akakiiko ka Nuupu kali keewa obuvunanyizibwa ne kayisa Walukagga ng'ate si ye mutuufu kubanga yali tali supposed kubeera nominated okitegedde kati kyekiri kyekugambye nti abantu balina akasajja ku mitima ndi kati okuba oli ayombaganye n'ekibalizi tategeraganye n'ekibalizi kati ekyava ataputa etteeka bubi najja n'agamba nti oyo yagudde gwe weebuuzeemu sooka weebuuzeemu nti Medard Sseggona ow'ekitiibwa bibuuzo ki ebyamubuuzibwa Mary John Ssebuufu ebyamulema ate ogundi Walukagga Mathias meeya ataasoma ye n'asobola okubiddamu yayimba oluyimba olunakola campaign Sseggona lwamulema ate kati kitegeeza bamugamba yimba ne bigaana kyekiri kye nakugamba kuli bwe twali tukola program nti Nuupu tesobola kgenda mu kooti nebeera successful kubanga tebalina mateeka tebalina ssemateeka kubanga baba bwogenda mu nsonga z'okulonda ezo bajja kugamba leeta ssemateeka wamu agamba ki omulamuzi tajja okugamba kivula lwaki tumumegga mu kooti nti mbawufe tulina ssemateeka bwe tugenda mu kooti batugamba ssemateeka wamu agamba ki nga bamuleeta nga tumumegga tusiibule so twagala okusiibula bannaffe abadde batuwuliriza era babadde batugoberera nti ensonga nnyingi ezitambula tetuzoogedde nako nabaddeko mu constituency ya Busiro South eriyo mu Democratic Party mwannyinaze Ndagire Rovinsa ensewa ne Matiyaro nga bwanika ne Matiyaro nga bwanika wali ne Matovu wa Nuupu n'abalala naye kati nze njogera ku wa DP ate wa Mmamba nganze so twabadde n'omukolo munene nnyo twazazza Gabunga etumuwayo obudakiika 10 naye atubuuzeeko newankubadde yava mu siga ddala kasitaba wa Mmamba mwannyoko siga terikuwawula so awo neera netwogerezeganya bingi kale nsaba abeeyo nabo wayiseeko bwawala omukono yo sivaayo omukono ye waffe muganda wange Kiwanuka akola atya Kibuule muganda Kibuule bakyali nno bakyetwala era ndowooza kacooka byahulira kajja bakola ki ekyomukisomu nti nalabyeyo nti ono Kenneth Nsubuga ono wa DP ye ajja kuba mu kyakusatu ajja kuba mu kyakusatu kati nange nagenze ndi mukakafu kubanga nabadde sayidi z'omukalajja ona wannamboze wali watya basajja bamuleetera eggaali bakaluba mukasa meeya Namboze tasaanye kukwata sapuli naye ate abasapuli balimu bangi kubanga ne Kajimu wa sapuli ne Virani Peter naye wa mukanisa bali Namboze nakyo vola balwaki nti yabadde atwala ayagala okulaga amaanyi naye ng'ekasi walungi yabadde Masaka nanyulebe naye kasi Masaka yali Masaka andi atambula twaba ne Muwanga Kivumbi atambula una nga gundi wa Buganda naye bwe butambala si walungi si walungi ekakutiisa bantu nze nkubulya eri mpologoma ye butambala waliko nga tumuleeta omanyi bwe okujja kwe Besigye yabayamba Besigye alina kirolo gye yakola ne tugaana ye DP yabadde y'amaanyi awo naye kati Muwanga Kivumbi yagivaamu kati jjukira okonako n'okuvaamu tolowooza nti abeesazeeko kabanda munne biri bitya naye sibi ebirungi ennyo kwegamba bw'anaawangula omukyalo lwe bamuyita Lydia Mirembe bw'anaamuwangula ayiseeko amaaso buki omikono Kampala Central mwosiiba Lubongo yatutawanyiza bwere naye ekirungi ekiriwo kati President Museveni ate awo asanyuka alina bakandidate babiri alina ogundi Honorable Misa Kabanda alina ne kati akikuba yakikola ki yakikuba bonna be bamu banyumba ye bannange tetugenda kusukkawo okujjako okubeebazaawo tugoberera abateekamu ensimbi abannaffe aba Stanbic Bank bannaffe aba Fiego Janani Schools mwebale nnyo abakakiiko k'ebyokulonda nammwe mutubeebaza mutugoberera mutukoze bulungi abantu mugende bagenda kutestinga obuuma mukakase bikola ate n'okugondera amateeka g'ebyokulonda ffenna tusobole okwetaba bulungi mu kulonda